tugenda kubanga tweyambisa apple cider vinegar n'amazzi okubanga tutereeza ebigere byaffe erimwe abayina ebigere ebikalabula ng'ebigere byo tebiriiko nkyakya naye nga bikalabula nga engalo zo zineeno zikalabula ogenda kubanga okozesa apple cider vinegar n'amazzi mu katambi kano kennyini mwengenda obalagirira otya bw'osobola okukozesa apple cider vinegar okuggyako olwo olususu olufu olususu olwafa olukuleetera okubanga weekwatako bwoti owulira weekalabula nga ebigere wobiteeka mu stocks owulira nga bikalabula stocks bikalabula amasuuka ne gavaako n'okubanga gayulika bikalabula engoye jangu obeere nga obitereeza. Amannya yenze Sheila Adita wano ku YouTube channel yaffe koyina okubanga weekumira ekigambo subscribe weekiri kikonemu notification bell weeri notification bell gikonemu buli video eneebeera ku eno channel egenda kubanga ekutuukako naddala gwe omwana ow'obuwala. This is very embarrassing. Kiswaza nnyo igwe okuba n'ebigere ebiri cracked okuba n'engalo nga ziri cracked. Omukyala oyina kubanga ofaanana bulungi kuva ku mutwe gwo paka wansi ku njala zo oyina okubanga weerongoosa buli ewali ekizigiro n'obeera nga okuutawo for a better future. For a better future. So kyolina okukola beera nga osubscribinga olaikinge manye kikyolowooza ku katambi kaneeno. Olunaku olwaliro tugenda kubanga tukuuta ebigere. Abantu bangi nnyo temumanyi kunaaba bigere byammwe ne mubirekako ne bitandika okubeerako ebikalakampa ebyo ebikalakampa ebikalabula ebikalakampa ebisiiwa n'oyambala olugoye nga lukwata mu bigere ne bitandika okubanga lwagulayagula ebigere n'obeera n'engalo nga bw'okwatako munno bw'oti awulira nga oli mu kusala engalo zo ziriko eyo dead cell eyo tusobola okugijjako. Abantu bangi nnyo bakozesa scrub naye scrub si ya lubeerera togenda gikozesa buli lunaku weetaaga ekintu ekigenda okuggyako dead cell eyo forever. Ekintu ekyo ng'okikolera mu bbanga ttono nnyo gwe kyolina okukola beera nga otwekumirako. Njagala gwe muganda wange okwate amazzi ogateeka mu baafu yo agakumala obulungi okwate apple cider vinegar teekamu obusaanikira bubiri bwokka bubeera bukumala oba ejiiko bbiri zokka eza apple cider vinegar gyongeramu ago amazzi. Kyolina okunkolera sookingamu ebigere byo bwe ngamba okusookinga teekamu ebigere mu baafu eyo gy'otaddemu amazzi ng'otaddemu ne apple cider vinegar biteekemu okumala eddakiika 3 then bw'omaliriza kwata ekyangu ekyo otandike okukuuta ebigere ebyo. Bw'onoomala okubikuuta oddemu obinaabe bulungi nnyo bibeere nga bitukula ne sabbuuni okwate kattaweroko akalungi obeere nga obikaza then w'omaliriza okubikaza oli wa ddembe okusigako ebizigo bireme kubeera dry. Eno procedure gikole buli lunaku lw'oba olina obudde. Nkuddiramu egwe muganda wange atawulidde bulungi ngamba gwe ayina ebigere ebiriko ebikalakampa gwe ayina engalo eziriko ebikalakampa engalo zo nga ziriko ebizigulo engalo zo zikalabula ebigere byo bikalabula ebigere ebiyuza amasuuka ebigere ebikutula blanketi ebigere ebikutula stocks engalo ezikalabula nga naawe weekwatako bwoti owulira ddala ddala ng'okalabuse oyinza okuba nga engalo ezo ozikwatisa nnyo mu sabbuuni oba ozirimisa oba okwata nnyo mu bikyafu n'ovaamu n'ofuna bacteria ne zikuleetera okufuna eyo dead cell engumu. Wabula tugenda kuba nga dead cells zino tuzijjako dead skin eno tugijjako ofune engalo zo nga ziweweera ofune ebigere byo nga biweweera wabula nga tukozesa apple cider vinegar gwe mumanyi obulungi vinegar gwe bateeka mu byokulya gwe nkwatira amazzi ogateeke mu bbaafu amazzi agakumala agabuguma oba agannyogoga gateeke mu bbaafu agakumala okwate apple cider vinegar ojjako obucupa bubiri bwe ngamba obucupa bubiri bwe bulwa obusaanikira bubiri obuyiwa mu mazzi oba okwata ejiiko bbiri eza apple cider vinegar obeere nga oyiwa mu mazzi then bw'omala okuyiwamu teekamu ebigere byo sookingamu ebigere byo okumala eddakiika 3 then bw'omaliriza bijjeemu okwate amazzi amalala agatukula okwate sabbuuni n'ekyangu ekyo otandike okukuuta ebigere byo. W'oba wano ng'obadde obisookinze jjukira nti apple cider vinegar w'amaanyi agenda kukola ku ky'okusofteninga
ebyo ebikalakampa igwe otuuke ng'okuuta bukuusi ng'ebyo ebikalakampa webigwa wansi. Then bw'omaliriza kwata sabbuuni n'ekyangwe naaba ebigere byo obikuute bulungi nnyo omale obikaze. Bw'omaliriza okubikaza kwata vaseline wo obeere nga obisiiga bulungi nnyo bireme kubeera dry. Eno procedure gikole within 1 week, 1 month, 6 months ogenda kubanga olabika bulungi nnyo ebigere byo nga biri bulungi nnyo nga bizzeeko olususu olupya. Video eno bw'oba ogifunyemu ekyokuyiga beera ng'okomentinga wansi ate era tolera subscribinga ne notification bell tugirabira embagala nnyo.